nga bwe twabagamba nti tuba tunatuuka kukubira essimu gikwate kubeere mu ngalo anytime tujja kukubira topapa nyabo nkulamusizza obulamu buli butya maama oyogera ne Kadima ku BFM ekinta buli ky'omuziki ne Kabogoza ne Namayanja twalabe wano message yo ngoyagala tukubire Kadima nina ensonga ensuseeko nga neetaaga obuyambi bwammwe oli awo wabawuliriza okunyamba enyabo waliwo omwami twayagala nakooko ne tubeera kooko naye ffenna nga tuli mwami na mukyala naye omwami ebbanga lye twamala naye kale waliwo ebitatambula bulungi ne tumala ne tweta buli omu n'akola ki n'akwatagage naye kisinze okuneewuunyisa kisinze okunsurprising era kisinze okuntama mu byonna omusajja ono buli watuuka njogerera ebigambo ebisongovu wasanga abantu abamanyi abagamba ebigambo ebisongovu byemmanyi ne byesikola ki ebyesimanyi waliwo omwami yabagwe nabadde nfunye bambi nga tuteekateeka nabyakugenda mu bazadde kulaba nga akyala nange nfune ku kitiibwa ekyo omusajja yatutte obuvunaanyizibwa okunoonyereza ennamba y'omusajja wange n'amukubira essimu era n'amusaba okumumiitinga n'amusisinkana n'amugamba ebigambo ebyawa n'ebyawa naye ng'ate weewundi naye yayinanga obunafu bwe naye sina na kimu kyonna kyonna kyenjogera eri bantu Lydian oba omusajja ono akyakwagala njagalako ki ng'oyedde twalemagana nga mwayawukana temunnakkaanya oba biki mumaze ebbanga ki nga mwawukanya tuwezezza emyezi egiwera 8 tugenda mwaka muli fresh mwaka ekyawo tuli bya fresh byamu kakati ono gwe yagamba ebigambo n'akukyawa olw'okumugamba ebigambo yamugamba biyitirivu nga mwe muli n'ebyokwekola simanyi ebyekinnansa mwe yamugamba biyitirivu yani omwami omusajja bamuyita nsobya sina mwami musajja kuba teri mwami asobola kukola musajja oyo byakola agamba kati kyokwoyegena nga akwogerako anjogerako andeke I moved on namuvaako ebyo byaggwa ng'olabe mukwano ale katumukubireko tulabe kati kyoyagala kyekyo tukole baasi tobaye toyogeranko naye oba kwogerako n'abantu balala boogereko naye abantu njogeddeko naye ate kyo bwe nkikubira essimu tekikwata nakukwata gikifuula bize tekyagala kwogera nange kubanga kimanyi byekikola nti biswaza Hello. Mwami Nsobya. Sebo. Jebaleko. Kale sebo. Obulamu taata. Ano. Tebo bampita Kadima. Nkubidde okuva ku Beat FM wano ku radio. Kali Mwami Nsobya. Sebo. Nina omukyala bamuyita Lilian. Omukyala onange nti mweyagalako. Kataddukidde ku radio. Naye taddukise kuddukira ku radio naye yandyagadde twogeremukko naawe kati ate nze kanjogere naawe nga musajja ku musajja. Ananga gwaki mwagala mukyawa. Nedda si kumukyawa. Omukyala baba atunyonyeddemu ensonga yakumunyumyako. Kumunyumyako. Ogenda omunyumyako mu bantu byonna by'omunyumyako bimanyi kuba tugambye nti watuuka n'okufuna ennamba y'oyo gwe yali ayagala ate naye n'omukubira amasimu ng'omwogerako ebigambo kati nga twebuuza nti ye musajja tasobola taata atayagala kwogerwako yasigala mu lubuto lwa nnyina byemwogerako bikyamu naye tekiba kirungi kwagala ku muntu ne mwawukana ate n'ogenda ng'omwogerako nkugambye atayagala kwogerwako yasigala mu lubuto lwa nnyina taata mpulira muzeeyi esebo naye nti kyokola kibi tolina byomuyitamu muzeeyi oyo musajja sina mwami sina muzeeyi wabula kisajja otandika okyogenda ng'onyumyanyumya ku muntu gwali oyagaddeko nze nga sina na kimu kyonna kyonna kyenkwogerako bagambe gwaliwooma bwe ŋŋamba mbu owooma olina kati gwali owooma kitegeeza wali towooma naawe bannaye nsaba bannaye tukozese tuli bantu bakulu nsaba tukozese tuli ku radio nga Mwami Nsobya nga bw'owulidde oddukidde ku radio era omuntu atagala kwogerwako taddukira ku radio ng'onjogerako biki opita mwana wandibadde todda ku radio wandibadde onkubira mwana ku radio n'olwaleero njagala onneesonyiwe era njagala ondabe bulabi nga sikunyumyako mbu ogubuto gukulinga ng'ogwakasasiro nga sikunyumyako mbu bw'otuuka eri mu kifo ky'okuyimirira ogwabugwe nga kikuta kyali enfu byonna saabirabanga
anti leo Towooma ekireeta ensonga ezo nga kiwama nti abandi abonga bampulira mukulu bannange bw'ogamba mu omusajja gwadde oyagadde yakuvuddeko ate bw'oba owooma ogwo omugambo gwo gwogenda otokomosa gwogenda gakulema okukola ebintu ebikutwala mu maaso nodda mu lugambo mwami Nsobya nga bwe nkusabye ntuli bantu bakulu oli Nsobya nga linnya lyo oli Kasobeza kasajja gwe tuli bantu bakulu Lilian mbadde nakuwona gwe kampinga weekend nayo nesingako numanyi Lilian nga obusungu busooka okakkane nze omanyi kikyannemeseza mama wange ali eno lwakeesa lwabala mbadde funye omusajja gwe nyinza okumutwalira ali eyatikka butisi binnyo abisindika gy'olinze nabiryako ennyama olaba ogenda okuula abasajja mwabafuula simanyi ne mama wo bwaki gwe n'okwagala nali nkuyambye buyambi tolina bye wali onyambye muwandikira bizinesi nezifa olina ebisiraani gwe mumpinga weekend kwegamba buli kimu kyonna kiri ku gwe gwewunyanga akatulume byonna omuntu abadde abigumiikiriza mwami Nsobya atukole bwe tuti omukyala omulidde mukambwe lekerawo okumwogerako lekerawo era ekyo kirina okukoma nze siri mwana wa nnyina Nsobya lekerawo okunjogerako njagala onzije mu kamwako okole ebirala ebikutwala mu maaso Lilian atayagala kwogerwako ate gwagenze ku rediyo anti nnonye buyambi bannange eri abantu musajja gwompitiriddeko badde onkubira essimu ng'omuntu oba nonoonya gyendi ate amasimu gange ngakubira ogakwata kubanga oli kasajja katiitiiza omanyi ki ekigenda maaso kuba nawe ekyosooka kya byonna okimanyi nnyo kyo kyokola si kituufu obuzibu omanyi atalakwata simu yo buli bwenjikwata buliri gifa tiri wano eno okunyamba kwebuzaako ensonga eri emu nvaako Nsobya ndeka Nsobya neesonyiwa tewandaba yonna twali katala ate kati rediyo gyoddukidde nga ate nina na bingi nebijjo zijja fuluma kubanga nalana eno wenkubidde essimu njagala osobole okulekerawo kuntikulirako ebinnyo byo genda ofune abakazi abalala bw'olowooza nti oli musajja amalako otya butikusekebera kasajja gwe wangisebo Nsobya ajjeeko naye ate olesezza obukambwe bungi abantu abamu beetaaga okuviirayo n'oba disciplininga nemwogera ebisongovu badde kiyinza butayogera bisongovu kubanga naye ababadde tampa mmere awesambu nosiwoma yali ennunanga mpita sukaali waba yali agala biwoma yandibadde agenda mu maduuka n'agula sukaali kindi n'agattako n'obuloddo Lilian byebyo ebintu byenkugambye ebicamula bingi oba namanja okusalira ani bombi ane mutusonyiwe omuntu bombi tebalina makulu kubanga sukaali mwana mayanjani kabuguza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mikwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa ekyamazima nja kusaba omukyalo oyo abeere nga yeesonyiwa omusajja oyo bw'abanga ze n'amulumba mu maka gyeyagenda omukyala gyeyagenda gyeba gyeyafumbirwa amulipootinge ku poliisi bakwate mukwate naye bw'aba awulira bigambo bugambo tamuwa budde kuba omusajja yalabika akyayagala ate ye omukazi yakyawa hajati buno zesigadde ndi Haji Kasule kadima mukwano ebalo tuweereza amanya gye tinnamponyebwa ne Kawowa naye nze mbadde nsaba omukyala bulijjo omuliro teguzikiza muliro omwami amwesonyiwe omuntu yenna bw'aba akwogerako n'otomwanukula amalwadde akinaakuvaako naye kasita oyanukula luba lutalo nze mbadde nsaba amumanye nti oyo mwononefu amwesonyiwe nsigadde ndi Hajati Namponye Kabowa weebale nnyo Hajati Namponye Kabowa weebalire ddala nassaazi ogamba otya wangi kadima obonyebonye mu nsi ya Katonda naye ene bwe omukyala mmunenyezaamu obukambwe naye mpulidde peyini gy'ayitamu obule waliwo omuntu akwogerako n'owulira ng'ebyaddala akujje mu mbeera omuntu akuwulira n'akuyita omusobi omuyombi naye ng'oli akutankudde mwami Nsobya emyaka giwe ekitiibwa omulembe gw'okunyumya ku bakyala gwayita dda webale nnyo Nassazimonika tusiimidde ddala banna naye baaba ebipapula byombi ebisiba sabbuuni nga byegwako ebyo bipapula naalonga nongole masajja agenti byonna bipapula akali mu mukyala ave ku mugambo webale nnyo mukwano gwange webale ddala kandaba wano mama Chris agamba ki wangi mama Chris tesa tuwulire bannange leero luno
kaweddemu ankadima webale tuweereza naye bannange aha bonna bakambwe bazibu naye ekisajja kyesonyiwa omukyala tekiddamu kumukubya omukazi afuna omusajja asobola okukola ki okumwagala bambi akisubya embaga webale nnyo webale ddala Kamezron ogambye nti mwebale okutuweereza mwami Ensobi atuyamba akule naye nga bombi beetaaga kusabira kale tuyanza nnyo tweyanzike tusobola bbanga tusukako nnyo wano mwebale nnyo okubanga mbadde mutuwuliriza mwannyinaze Madiina na Juma oli otya nkutumiddeko nnyo Dahabshiro egambye tabandabirage nti mbagala nnyo kale njagala okugabayo ku mulimu omuwala oba omulenzi myaka 18 ku myaka 3 egy'obukulu ng'osobola okubanga okola omulimu gwonna oguliyo ensi yatabuka mukwano gwange njagala nkuwa ennamba z'essimu zino bakubireko babuuze nti guliwo oguliyo ogwange muguyina kale bakubireko ku 0762173489 baagala bakozi ku 0762173489 ne 07420821 07420821 musule bulungi mweraba